kati nga tuzze ku Bruno Betty lwaki kubukedde eyo mukwana abakyala b'abannammwe ekikwana bakazi kiri ku Vision Group ge mawulire genfuna anti obuzibu obuliwo bukedde era kozesa neyasigudde omumbejja Nassolo bukedde kozesa abavubuka abalungi mwekwana ku mirimu twekuba ekiwoowo tukumba abaki ekigenda maaso kikuyitako wano mwana ekiwoowo bwe buzibu ekiwoowo kiri ku bukedde andi n'ekirala ekyo kyemukola kibi ekyaki katonda bayibuli egamba ki katonda we abakyala b'abannammwe no mugende ku nsi muzaale mukole ki ate n'ekirala ekyokubba abakyala b'abantu nze sikiinaako obukakafu mukyala wa Bruno Betty ali awo nze sikiinaako obukakafu kyoyogedde ekyo ekyokusigula abakyala ninga kyemmanyi omukyala alina kwagala musajja ate omusajja n'ayagala omukyala kati ffe kubukedde muba mutunenya kwagala bakazi awo tuli bulungi emyaka nga 3 okuva kati ng'otidde kubanga olina okufuna omukazi abakazi bano munaye nno abakazi abo balaba batulaba Fake Media batwagala ate munaye naffe kye tulina okukola kubaagala kale naliyo bambi ku mukolo gwa Bruno ebintu mwabinonye abaana bano mwetumiikiriza nannyini ebintu tageze binona bw'oba bagenda binona nampa ne interview naye bwoddamu n'otunula mu bigambo Suuna byayogera mu interview gye yampa vis-a-vis situation eriyo abatabira bagendayo scrolling wansi interview eyo gyeri naye nali njogera ne Suuna Beni ku mukolo gendayo olabe ebigambo byaŋŋamba Bruno Betty ne Bruno naye yampa interview ne mukyala of course twayogera naye one on one osobola okuscrollinga wansi 6 months back olabe ebigambo bye bayogera ababakyala kati bastyle omukyala ababakyala abo bastyle abakyala abo balaba mwana kale bo babutabo eba page buli lunaku oba otuuka ku page mpya kati Bruno Betty ali ku page tuli ku page namba 7 oba omanyi namba 7 ginoonyerezeko kiri kiba kiso kati fikinga wakola ziri interview wakola ziri interview ezasooka ku mukolo badde nkusaba oddeyo ng'akaaba muka audio n'eŋŋamba Boy Child akoze atya Boy Child yo wakubonaabona naye ba Boy Child temufaayo wetulyo balwanirira Boy Child wetulyo mulwanirira wetuli kati kankubulire kino Boy Child mukole we muti Boy Child kwata akasenteko tokateeka mu manya ga mukazi bofuna akasenteko genda mu kyalo mama wall making sure ali bulungi Boy Child bofuna akasente kanoonye oba osobodde tutandika okuno okusasula ku bupoloti tukole ku bintu tuteekewo properties naye ebyokudda naye bamami baffe abo balina tuzaalira nakutwagala naffe tubaagale baba asiimye n'abeerawo alhamdulillah baba tasobodde neze bajagala nnyo ebiseera ebisinga nti buno okwata interview y'omuntu mu ssanyu esooka oddeyo okwate n'eyo mu nnaku yaabwe omanye asa kati gwe obisengejje kuba kati gwe obeeranga kasengejja omale okole singa nasoma nakugamba nti kali katabo abakazi katabo tosobola batunuzaamu kamera kati kangezeko kunnyonnyola omukazi nze nakwanakokko n'amasimu okitegedde kino ekigambo kyengenda obbaga kamasabule nfuna akakazi nga wobimanyi mutukozesa emirimu mingi nnyo nze natambulanga embwa ne zingobera ku geeti awo nga nziruka n'embwa naye ng'ate akakazi kekapadde basecurity nga ko kekapadde pulogulaamu nga womanyi ebintu bya pulogulaamu formatting project nga gye ŋŋendako kati munaye seera wewe nga buwungeera nga njagala genda formatting project kuba nali ntaddemu ebyange kankozesa ebintu bingi nnyo sitera kwagala bingi kane katuwa point kale okkirizibwa kati okujja ondabeko ku kisaakaate ne mugaba ne wenkulabako bulabi kimala embwa zikwaniriza zintwala saketi nga ngamba
olondo koze eki tate mbwa zangu biwawere okuyomba okusimu ngoze waka wazona biwe kubye biwowo byo oze ato ino kunaba lwaki tomukubira n'omugambo wae ndi ku gate naye obera wakubye dda nese kyokedde katati yali abeera waabwe yali abeera waabwe kati abakyala bano kye batamanyi abalasi tulina omukwano utegeera kati aliwo nakakuba mu meeting program kamala ne kansaasira ne kam ukitegedde kati awo page netandika eyesimu ya buli nnaku awo ogeze ku page 2 kati eri asose ogitegedde project formatting project wanu bali babeera abakitegedde abalabe bakitegedde ku kabalaza kewaka nga mumanye ekisaakaati oba mwali wano ku baka paka oba mwali wano ku baka paka bali baba bakitegedde formatting esooka tewali yali agikubiddeko waka ng'ofuna mwana kuwambisa akaati neze ku page namba 2 ebeerako emikolo egyo gy'okukola outing etakoma okuguliramu engoye okusiba enviiri okusala enjala okukola buli kintu taxi yakakati tokutte essimu yange wabeera obuzibu awo era po abasajja bonna abandaba mukimanyi ebyo byonna n'okuyomba kwonna kukugwera mu formatting what kabano wali okwanyeko omukazi naye kati banga ki ulira wali okwanyeko omukazi wotuukira kati otuukwa n'omugjayo wakka nabeera nga akuwa obudde bungi ogenda ku page namba 4 kati ate awo mutandika okubeera nga muli close mwembi lwaki gudi tokoze kino kati lwaki tokoze kino mugava nange mutwale ku page mukaaga kuteke ku mukaaga omukazi alina okukubira essimu gwe ssebo ne ssaawa oluwa awo mukaaga ogiwulya weetandikira badde ndiko ne bakwano bange nagamba ddaabo bayaaye lwaki toweesonyiwa owulya page ffe ate awo wootegerera nti kati ebintu bikyuse era oba olina gituukako namba mukaaga oba olina gituukako tebagibuuka eyo yereeta 7 wakuba nti gwe toyagadde giwa budde oyinza okuba agituukako yeyo mukaaga tayagala gikkiriza njagala otegere mukaaga twagala peji mukaaga ogiwa obudde yebe ekumala 7 yekuwa asa 7 yekuwa asa example tukunyonyola peji namba mukaaga yeyo mukaaga kati namba mukaaga eyo giraba namba mukaaga erimu n'okubeera ulira namba mukaaga erimu n'okubeera ng'omukazi alina okubeera ng'alina password y'essimu yo eyo mukaaga yegobya abantu kati olaba Bruno Bete we bakwata essimu ye nga eyo mukaaga gyongereze kati namba mukaaga ogiraba namba mukaaga buli girlfriend yenna gwe wakwanako bamutegeeramu eyo namba mukaaga ne buli kakazi ke wafunye akapya namba mukaaga mukyala wa balina otutegeera ku page namba mukaaga akatabo kawe batambula nako ate buli omu aba nako batambula nako abo obusawo bwe batambula nabo mu bwamu akatabo ako obudde tunyonya namba banaye wera tunyonyola namba meka kwa fiki kye namulabyeko kirese yetayagala jikiriza namba mukaaga yetayagala jikiriza naye namba mukaaga oba oyingidde obufumbo obutukuvu bw'ogisukka n'eriko ennamba ezi era teriko bigambo bingi eyo gy'olaba bw'osukka mukaaga oba ogeze ku musamusamu terina bigambo bingi injia ndani oba tokaapa nkutegedde ingia ndani oba tokaapa wali okyayiddwako njagala otubulire ku scenario yo njagala buli omu alireetinge nekya Bruno Beti atulaba ali eyo akimanye nti si yasoose okukyayibwa ate amanye nti singa aba akyayiddwa akikwasaganya atya omusajja oli alina emboozi namba yenkadde ekisiwona agikwata omanyi tulina abakyala betukwana ng'ennamba oluusi twali tugishayalinga n'omuleka n'agenda n'essimu zo biki
kati kyaliwo nakukubirako ex nakwata essimu mukubide nangamba jukira ogenza okukuba nga tomanyi nti namba oli atina okubanga bacha anti ku namba mukaaga wali wafunira access kati leka yakumalira embozi ya ex kati nkubira ex mugamba woli padem Brian kiri kiti ono singa nasoma agamba ze temuddamu kummanyira eno rongo namba ne mugamba munaeze pisa zembi yeso galaki twakuchawa kubaze na picking down ne manya anti kati ono ex girlfriend bayina obusungu kubanga ensonga eri wet Brian oyo mchala yali akwagala nnyo kati sawa zino alaba oli another level wafuka mutuze we Canada yafuka mutuze we Canada kati yayizo utanomayo gobeera amagwa kankujja amagwa munaye ngenda kukubira omulanga abantu ba Airtel kyemutukoze n'abakazi babadde batwagala batutyaye sebo lasta enamba bagikwata bino akalayini okateresa oli kucheyo okomyewe wako kanonya tokalaba akalayini kange we kati we kambulako kati ebyokwenafuya ebyokwenafuya ngano okukola ki okasaza nyinawo kenkozesa kyali wange keyangulira butereevu munaye ejjo waliwo era omusajja nkubira actually mukama wange wano ye yankubira ngamba enamba yenkadde njikubyeko nga nkwagala ne omukyala nagikwata wagigabira omukyala ne mugamba kakase namba kweri enamba tugenda ogikebera nga kweri naye munaye Airtel yagikwata negikyusa n'amanya negijja mugange yagateeka mugoyo omukyala era bwogikebera essaawa zino teri mumanya gange ate sinze nzekka gwe kyakatuukako so munaye mwenna gwe buli ankubira ku namba enkadde omukyala nakwata si mukyala wange oba mumanye namba bagigaba tekyali manya gange ne bogikeberako ku mobile money tosindikako sente ng'ozisindikira nze tezijja kuntuukako enamba bagigabira mukyala eyali enamba Airtel yagigabira omuntu omulala mukyala ye anko badde nga nti Airtel yali mukobane eribaddamu eribagatta Airtel erere kobane olikoze okunkyayisa abanjagala naye nsabo nyamba at least mukunkyayisa abanjagala ompemu sente enamba enkadde yabaki twagala sente enamba enkadde yange nange yabula mu bintu by'ekiyaaye etya Kampala boza napyo mu Nigeria yazo okuzanyira muno comedy enamba yenkadde yabuze etya Kampala bannange Kampala si bizimbe sebo Bobi Wine yabagamba chovula bachanemi buli lwe mulowoozaako bwenti ndaba nga simusobola tuli jojja tuli jojja